n'omala omunaazaako bulungi ng'omusimulako ne katawel nga then like ng'omuggyako amazzi omubiri then ng'omugamba neebaka ku buliri ng'omugamba just relaxinga then weyeebaka ku buliri n'otandika omukolako massage mpola then womaliza omukolako massage muwe warm water because I know gundi oil tavaako na cold water but omusajja yaba ayagala n'omuwa time bulungi ogenda omuvaako nga naye asiimye nsala nteekako oil bulungi nange neteekako buli omu aba naked mma neslidinga bulungi oslidinga kwa ku pliant nenslidinga bulungi nenkujjako bistress byonna kusooka mugongo. Lwaki osooka mugongo? Anti gye tutandikira. Lwaki tutandikira mu maaso n'omalira mu mugongo? Tutandikira mu mugongo n'omwana okyuka bulungi ne guggwera eri ne tumaliriza eri n'abaganda bo kati omuganda omulenzi najja nga ayagala mukolako Swedish mukolako n'onyiga muganda wo ate amasajja erimu manyi tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Tuli ku Gadacom Hot Spa e Machinge. It's an advert, paid for advert. So gamba nti oba oyagala amassage yenna okukolako bagamba weebali but tuli wano ne receptionist agenda kuba atuyisizaamuko ebintu bitambula bitya, atubulira ebintu abantu bali batya, abaana, empisa, directions, massage gwe bakola n'embeera etambula ate mu massage. Agenda kuba yeeyanjula first then ndowooza tutandikirawo. Oli otya? Bulungi, yogerako nnyo oyongereko ne maaso wano bwoti. Kimala. Oli otya? Bulungi, amannya? Amanya nze biyita reception of Gadacom Hot Spa Restaurant. Okay. Ebintu bitambula batya? Ebintu bitambula bulungi sibiri. Client bafuna bajja banjagadde okweyongera ku basinga okuba ne badde tuyita. Okay. Kazi omuntu ayagala kumanya Gadacom mu specializinga mu kibi mukola ebintu omuntu ayagala okujja Gadacom yeetaaga ki ekyetaagisa type ky'ez'amassage notandikira ku yeetaaga ki? Wano ku Gadacom tukola massage mungi omuli nga Swedish yabeeranga n'ojja massage kati wabeerawo essaawa olwokira nti ajja n'agamba kuba tulinawo eddakiika 4 ne 1 hour and a half ne 2 hours kati kira nti ajja n'omuwa menu menu yeeri watulabeko weeri. Kati njagala twogere buli kimu nga tundoza tutunula ku menu wano ndowooza bwe kinayangulira nange okubuuzaako ebimu bye nnina okubuuza. Okay. Tandika okunnyonnyola ng'onnyonnyola nga bwe biri wano. Mugambye otya? Kati kira nti ayinza okujja ng'ayagala massage zosa nga tunagenda type z'amassage ziri mmeka ze mukola wano? ziri 10. Okay. Tugende maaso. Kati kira nti ayinza okujja ng'ayagala nga Swedish 5 minutes. Yes, kati wagenda wajja wano ng'asasula ku reception nga tuyitira abawala tulina ne choice nnyingi asookuba nti ayagala kale kumulaba netugira nze nemukolera choice nemuwumala edda gwemakolezi sinya amukoleko oba olina dde yagamba njagala ompitire nekolera choice era kyonna kyaba yagala kyekimuwa. Okay. Genda mu maaso. Netubeerawo ne deep tissue. Okay. Deep tissue is like hand massage. Ng'olinamu some pain, ng'olinamu kale obulumi, yabeera hard massage. Naye era alina duration y'emu. Kuliko 40 minutes, 1 hour and a half and 2 hours. Kati kira kyaba yagadde oyagala mukolako nga ssaawa 2 era zaaludako. Era mukolako. Okay. Netubeerawo ne erotic. Erotic is naye abeera nga kale Swedish. Kwa romancing someone, romancing like that, then the duration y'emu. Tubeerako 40 minutes, 1 hour, ne 2 hours. Then tubeerako ne 4 hands. 4 hands ojja nga kira nti ayagala 4 hands tumuwa abawala babiri bakolako massage era bw'oba oyagala era ne duration esigala y'emu.
Jawa bagala tukulondera abawala tukulondera oba gwe yagala Werondera. Netubeerawo ne gondi ne massage facial okolako face otako okuddamu embalaze bwekyo naye era obudde busigala bwebumu netubeerawo n'okukuuta ekigere ekigere nga kikalubire tukuuta ekigere abakyala n'abaami bonna tubakolako. Kati wano ku menu nina gwe ndabawo body scrub. Body scrub bakuscrubinga omubiri gwonna novaako ekko. Yes. Netubeerawo ne half body clients half body massage. Client ayinza okujja nga tagala kumukola mubiri gwonna kale ng'ayagala omukoleko kitundu ky'omubiri kyayagala asobola okugamba nti nkola okuva mu kiwatu ng'oyambuka oba onkola okuva mu kiwatu ng'okkirya kyonna kyaba ayagala kitukola. Netubeerawo ne hot stone nina omwana nendabawo ku TikTok yagenze n'akola hot stone n'avayo ng'agamba kati n'omusujja gumulu. Olikola otya? Baliteekako mu mazzi ne bakuteekako kuki ne baliteeka kuki? Gwe wali obaddeko ejjinja lyaliriko n'olijja kulyadde lyokya. Kyekimu ne kwetawo naye era bagiteeka mu mazzi bagikumugisa ng'eruguma bateyokya ebeera eruguma buguma. Ate omulala? Then tubeewo ne ka full night service. Full night isako oyinza okujja bwegala kali kwebaka wano. Yes, n'ogamba nti nyamumpe omuwala akole ki musube naye tubakuwa oba oyagala babiri nabo tubakuwa. Kyebayita full night service. Nga tebakolako massage naye webasobe basenabo. Kyoyagala otero nga ddala musube nabo nga bakozeeko massage nabo tukikola. Kati ate nina gwe ndaba wano ndaba body to body ndaba for hands waxing. Kati tudinda ku neuro yatya? Neuro is the same as aroma. Wadde oba client ayinza okujja nga abimanyi mu different ways nga oli amanyi neuro oba aroma oba erotic. Almost bigwa mugundi yemu. Yes. Kati ate ono nina gwe ndabye ndabawo waxing ndabawo ne body to body. Body to body omuwala gw'oba olonze okukolako massage n'obudde bw'oba osazeewo okukolako omuwala akutwala mu kinaabiro n'akunaazaako n'amala n'akutwala mu ruumu awudakadiko n'agamba olw'oddemu engoye obedde oba wazigyemu ddala okoze ki ng'oba okunaaba awo n'akuteeka ku buliri n'omala n'akola ki n'andika okusigaidingako tabeera hard massage just kusigaidingako nakuweweetawolowezako. Omwala waxing massage. Waxing abeera nkale okwata abeera nga kale okunyigisa scrub nokuyisaako ekigwamu nga like facial. Yes. Nga era bakuyisa ku ng'ogyeko gundi massage bano abaana beeyisa batya? Tebakusumbuwa oli azza oli atayagala n'agamba oyo client tandibikidde olungi saagala mukolako tewali kweganya? Awo tetubikola kuba ekyo polisi waffe kyasooka okukolako nga yagakufuna ng'omuwala okujja okukola mu kampuni ye tolina kubaako namusaabi kuba polisi abagalakkiriza kuba mu kampuni. Kati oli azze agamba wala bonna be mumpadde nedda njagala receptionist yabankolako. Gw'omanyi okola? Massage mmanyi naye gwe specializinga wano kulaba client. Ntegera kimu kubalinga bagundi ba clients baffe nakubawa menu nakumugamba price naye nangamba kyakola ki kyayagala nakumitebawa n'alonda naye ka massage. Kati omuntu avuddeyo wala sawa ziweze 6 agamba nandi kati
nandigenze wakanga maze okuteeza bukimu wano mugalawo Mwebwa 24/7. Tukola okuva ku makya paka ku makya. Tiri ku. Tewali kuwummula wabeera waggule. Obudde bwonna bw'oyagala. N'ojja ku 10 tuba tuli baggule. Ekyagundi bangambye wano ng'ovudde ku masaji mwine ebirala byemukoledde olinga ebintu bya happiness wano waliwo ekirala activities zigenda mu maaso. Ng'ojja ku masaji tutera postinga house parties. Hey! Okay. Olinga ayagala okukola house party asobola n'akola kinaakola. Kati ne mumuwa abawala. Abawala bonna baba bayagala nga tubamuwa batwala mu bimu. Tulinawo ruumu yaffe nga ya house party. Oh, okay. Kati ate nze ndi waka ngamba nedda saagala ku naye nga neetaaga massage. Also do deliveries. Tusezera gy'oba otukubira wano n'otugamba nti oba ntinga Salama Road oba bonna gy'obeera oti. Nga tukola ki tukuweereza omuwala kukolako tusaba tukuweereza ebifaananyi. N'okiwuzinga kuwulagana nga nti njagala onaakoleko. Nga tukuweereza. Okay. Kale, kiki osobola okugamba ba clients oba abantu abandiyagadde okujja wano bakolako? Kitegeeza okubagamba ndize kugada ku Hot Spa tusangibwa Makindi behind Paparazzi Restaurant ne twakola kwa massage akalungi. Prices ziri zitya? Prices za muntu wa bulijjo bwe mwazisobola. Okay. Tofunanga abantu ba complaining nti omuntu abadde kuba kati client alina okumanya nti singa ebintu bintukako mu binsobako mu lumu omwana aluukawa asobola okujjawo na complaining. Yes, ajja nakugamba nti kino kinsoboyeko nekifeegere kikagulungamu. Okay. Kale mubadde balabi balungi tubadde Gadacom Hot Spa wetuli katusooke tugende tubuuze ku bawala. Abawala bo weebali tukirizibwa babuuzaako tutuleko nabo. Nga bwenkyagala. Kale katunoonye ku bawala weebali tutuule nabo tunyumyemuko ku mboozi batubuulire ebintu bitambula bitya, then the rest bajje. Okay, that Truth Media go subscribe follow. Sijja babuulira lunaku wonna wondabira wonna gy'osinzira okundaba ndi ku Gadacom wano e Makindye. Ndowooza it's the third time, fourth time baleetera abaana ba massage kunyiganyigamu massages medical. Omusawo ayinza okugamba genda bakunyigemu stress ekuluma gendako mu massage spa. But of course bintu bingi ebigira ku massage, the conspiracies abantu boogera bingi massage si bwe zityo simanyi massage bakola biki massage bino na biri so tugenda kwogerako nabo buli matubulieko massage gwasinga okwagala then batubulieko n'ebizibu bibasanga bonga bo then do they need to be recognized even nakyo bakitugambeko kuba gwafuuka mulimu gw'employing abantu bangi unlike zi massage ze mulaba ku TikTok olini yeyambula batadde ebifaananyi biri bwerere simanyi biki. I don't think it happens here. Banatubuulira bo mulimu gwawe bagukola batya. It's not the first time nga mumulaba. She has appeared a lot. Twamuleetako nga bali bakola ku gwe wali okola. How they do Swedish. Bali bakola ku ye. Naye okadde wano naawe. Nungi. That's why oluddewo. Teyeeyisa bubi. Kati wasoma kiggwe? Nasoma massage. Wasoma massage? Iyo kosi bagisomesaawo? Bagisomesa kusomera. Oh. Oli ya primary or secondary? Secondary. Bw'otuuka kusomesa. Disclaimer, it's an advert. It's a full advert. So kisookera ddala tebagenda kweyanjula ndooza tebajja kwogera majja agala omusange mukuba omuyite gwe nakulayo mu vidiyo okola massage jangu onyigemu jangu e Makindye paka last then ekyo ekikuba ekivaako ekigenda ku church ojja kulaba Gadacom eri awo abaana bakunyigenyigemu zi Swedish stone hot stone ebisibimanyi bitujja ani Hot stone. Akachi?
Hot towels. Hot towel. It's hot towel. Yeah. Oh, banange, my God. Hot towel. Bote woberanga okola massage. Yeah, that's how I talk. That's how you talk. Yeah. Kati goli wa luzungu. Njogera Oluganda. Noluganda lw'oluganda ng'ayogera oluzungu. Yeah. Oh, wavaawa. Mukono. Muli be mukono. Yeah. Oh, okay. Okay, tugenda kuba tuyisaamu mpola mpola nga batubuulira ndowooza. I'll start from the other side. Mamuli otya? Oli bulungi? Ki ekisinga okuwoomera ku nsi? Singa okumpoomera muki? Muki? Gwe biki by'olya? Of course, obadde olowooza ki maama? Chips ne chicken. Maama obuuza kisinga muki? Maama kiri ekirala ky'oli ekikuwoomera ekyo ky'obadde oyagala? Sente bazirya? Ewamma balya sente. Bana tugenda tulye ku sente. Okay, oli otya? Oli bulungi? Gadako omwegamba ki? Gadako omulungi ky'oba olina omumanya. Kyemba nina omumanya. Okay, kati soko yita abantu bajje babawagire. Osinga kola massage kyasinga okuwunyumira okukola? Erotic. Okola nnyo erotic? Yatya? Erotic kwe kuwummuza omuntu abanga alina stress ze. N'omukola ki? Aba kuyita kuwummuza kale n'omukolako mpola mpola. Omuyisako obugalo mpola mpola. Yeah. Okay. Newabanga alina stress zimwerabira. Bazimwera ne simanyi bulungi Luganda munansonyiwa. No, it's okay. It's okay. Tell them. Erotic. Body to body. Omwagala nnyo ne body to body. Yatya body to body. Body to body. Ngayo mukyulira ekigambo. Gundi ki ate oli ayinza okuba kyulira nga tamanyi ekyo. Soko nnyonyere kali ka erotic oli waabajja. Agambe njala oyo omwana ankoleko ka erotic. Erotic kwe osooka n'omukolako nasooka n'agenda n'anaaba obanga gwajjiridde. Agenda n'asooka n'anaaba. Neyeeyozaako. Oba oyagala amazzi agookya, oyagala aganyigoga gonna ng'amazzi agookya nagamuwa ggwe. Yenza agakuwa. Oh, okay. Kati awo omayiriza nga weebaka. Ng'ani yeebaka? Eggwe oba client? Okay. Nga weebaka. Otulo? Weebaka ku buliri. Awo nga ntandika. Bw'ojja otya? Nze nzija mpola mpola. Topapa? Papa. Okay. Kati nga ntandika okuyisaako obugalo nawe obulaba. Ntandika okuyisaako obugalo mpola mpola. Nga muli Adamu ne Eva? Oba birthday suit? Oba birthday suit ogimanyi? Birthday suit ye omwana omuwere abeera mu birthday suit. Oba bute nga toyambadde? Yeeyo. Oh, yeeyo? Okay. Kati nnyonnyola n'otandika? Ntandika okuyisaako obugalo mpola mpola yoyo. Erotic wabawo mpola mpola. Olwo obwongo bukkakkana. Okay. Yoyo. Kati gwe yasinga okunyumira okukola. Era oli bw'ajja omwekakasa. Okay. Okati abali eyo bonna oba bajje babuuza nti yasiba akaviiriko mu maaso. Obuuza chosen. Omulonde. Omulonde. Omulonde mu erotic. Oli kafulu. Makindi ogisanga otya? Makindi nali mbeera waka. Ewaka wa? Wange wempangisa. Wempangisa. Kyogamba obifunyeemu ebirungi wempangisa n'okwepangisiza. Erotic okakoledde ebbanga ki? Erotic nali musomyeko namusoma mu saloon. Eno ey'abakyala. Natusiba enviiri. Kitegeeza erotic ye mumanyi bulungi kubanga nzize mu mukola. Okay. Kale, maama oli otya?
Olikiriya? Hey, muzina lugugo. Kiri kitya? Ni bulungi. Gada ko mwegamba ki? Gada ko muteyina buzibu nungi. Nungi. Tusanze mu buzibu bwonna. Okay. Bakasitoma bajja. Bakasitoma bajja ne tubakolako bulungi ne basiima. Botipu bagaba. Bagabira ddala. Nga asiimye. Wakati omanye ekintu kino ky'okugaba tipu si kibi. Omanye kiba kitegeeza. Omuntu lwakuwa tipu kiba kitegeeza omukozeeko bulungi. Era oli olaba takuwadde tipu omanya by'okoze teri. Kati gwe buli akolako akuwa tipu. Kati mbakolako bulungi. I know. Kati osinga kolako massage ki? Singa akola ka deep tissue. Deep tissue ke kaliwa? Ka deep tissue ako ke ka massage akenyo. Like obanga owuliramu ko amagumba gakuluma bano banvuga motoka ntudde nnyo omugongo ako ka deep tissue kensinga okukola ennyo. Yes. Kati gwokola ne ku bakadde? N'abakadde bonna kasoba nga owuliramu ko weakness yonna sobola okuwa ka deep tissue akalungi. Oli kabaka awo. Kati soko kanyonnyola omuntu. Like nga we kabeera and of course nga we nkugambye oba owuliramu nga gukuluma bano waliwo bano abajja nga bamenyeka ebigere basaba bagabe mugendeko mu massage bakukyuse that is deep tissue. Okay. Yes. Okamaze mu bbanga ki ng'okukola? Amazeemu emyaka 2 so nina experience muko. Okay. Wakasoma? Nakasoma ku ddwaliro, nava ku ddwaliro bwegye tusookera. Ddwaliro ki? Ekinansi? Nedda. Wali wakolako mu ddwaliro nga mukola emirambo deep tissue? Nedda waliwo abajja bano abafunye accident so nga musawo nga olina munyigamu. Asigaddeko kati niyo okufa. Kyo kati kyekyo. Okay. Baba. Kaka. Naye. Birungi ki by'ofunye mu massage? Sigenda agamba nti bingi byo. Birungi byo bingi. Kugeza maama wange omukoledde mu kapita ey'amaanyi nange nyinako bwendi. Byo bingi. Ebyogerwa ku bamassage obiwulira? Mbiwulira mwattu. Bagamba abamassage balimu kali akaze mukwano tekiri bwekityo babayita bamalaya tekiri bwekityo nti mugaba happy ending tekiri bwekityo kati wamasoko oli omuntu azo omugongo muluma muntu mulwadde ngo ate ogamba happy ending batwala omulwadde otemutte kitegeera so kati ekyo bakiwaata bubi tekiri bwe pozi mu spendala naye wano kugaddako omuntu tekiriiwo tekiriiwo. Bantu kiki oyinza obagamba abo ababogera ebitakwatagana? Nekinyiza okubagamba nti si buli spa anyway kirabika ababogera babirako mu maspa amalala naye kati wano kugaddako omu therapy. Weda kyenoonya therapy ngale nalegedde ojja kingamba. Kati gwe okukoowa deputy onakusobola kukola ku bakasitoma gabameka? Bisinziira kasitoma maanyi kig'omuteeseemu. Byamaanyi? Anti yo y'amaanyi ngeri gye ngambye yakunyiga magumba bisinziira kasitoma maanyi kig'omuteeseemu naye ennyo abataano olunaku osobola obakolako? Kuba amaanyi g'ogayina. Oli wa ggwanga ki? Ndi Musoga. Abasoga muba n'amaanyi? Basoga babeera n'amaanyi balinga Bashiga. Basoga babeera n'amaanyi. Gwe ng'osimayiringa bulala kiki? Olina buzibu ki? Tolina buzibu bwonna? Ki ekikusanyusa? Kale ekinsanyusiza nze just tuli wano eno. Kivaibu okiwulira? Wavaawa? Okujja wano? Eno Kampala. Obadde mu Kampala? Ekikuza oli muyaayi? Siri muyaayi. Gwe ng'olina akasimayiro kalalamu wakajja kwani taata maama? Bonna. Wabugatta? Gusooka omuli massage atambula ati? Ali bulungi alina. Akasiga ni akakoze? Akasiga? Nze akeekoze. Kati omukazi najja omukoleko omukolako? Mukolako bulungi. Naye nga singa bateekawo omusajja okumukolako n'okukola ku mukazi wandikoze kwani? Bonna mbakola. Bagambye londako kati buno omukazi ono omusajja wandikoze kwani? Kisinziira. Kuki?
bonna bwe banga bayina pain nsooka kukola omusajja osooka musajja ng'amaanyi okyalina n'ofiirako mufiire n'ensembayo lwaki osembyayo mukazi anti abakazi bagonda bali soft osooka ono n'akuwulira oli wagwanga ki ndi Munyankole gwe oli Omunyankole ne mu kushutinga mpaamu eddakiika 5 erindako mpaamu eddakiika 15 waŋŋambye 9 zizino 10 kati gumamu kati nimalirize okay wadi wamoja nnyonnyola kati gwe masaji ki gwosinga okukola nsinga okukola Swedish yaliwo Swedish kale bw'ojja ng'olinamu kapeyini nga katonotono nsobola okukolako bulungi nnyo n'ogenda ng'onyumiddwa. Olina abaganda bo? Kati omuganda omulenzi najja nga ayagala mukolako Swedish? Mukolako. N'onyiga muganda wo? Ate amasajja erimu obuzibu? Mmanyi. Terimu buzibu. Tayinza okugamba muganda wange bino byali mu kukola eno gye yalaga. Ate mba okola just kunyiga omuntu kyokka. Kiki ekisinga okusanyusa ng'okola Swedish? Kiki ekisinga okunsanyusa? Buli muntu abeera ku mulimu agamba kati nze nganze nyumirwa nnyo nga ndi ku muzindaalo wano okola ki? Nkola interview okusinga okubeera ku kamera emabega. Bwe ki ekisinga okusanyusa ng'okola Swedish? Anti bw'oba okola Swedish okola piranya nti nga munyumya nga temwebowa n'agenda ng'ali fine ng'enkya n'akomawo. Omuntu azikoze Swedish leero wani muwadde bbanga ky'okkomawo akadde mwakole? Kiba kyetagisa bw'ojja kale nga Monday komawo nga weekend. Ojja kumala okukomawo nga Lwomukago oba Sande. So kitegeeza mu wiiki olina okulamu emirundi 2. Yes. Okay. Ebintu ebyogerwa eyo ku masajja obiwulira? Mbiwulira. Bikuyisa biti? Nze tebirina kye binkosa kubanga nze mmanyi kyenkola. Okay. Kati ono ye mumumanyi Favour neri kuba kati sigumusa ebiringo apiaringa wano. Enengo wano bagenda kumuzaawo. Okimanyi ekyo wano bagenda kumuzaawo. Ati kubona okadidde. Nedde kiki? Yes, abalwadde banjagala. Bangamba muka body to body olibuka. Okitegeera. Olana bagamba. Mbadde wano nze wano nga mpulira buli mwagamba yo Favour muka body to body. Body to body kyekiriwa. Body to body. Zene bistress byo. Kwata wano bwoti. Body to body zene bistress byo. Zijja. Ojja wano n'okola ka body to body bulungi n'enkuslidingako. Yes, osooka n'ojja n'entwala mu kiigo n'enkunaazaako. Wemala n'enkusimulako bulungi. Yes. N'enkunaazaako bulungi. N'entwala mu kiigo. Kwegamba omuntu afuuka baby. Afuuka baby. N'enkugye mu kiigo n'enkusimulako bulungi. Nga gwamusiimula? Yeah. Okay. Nga nzaakusiimula. Wemaliriza n'enkuteeka ku kitanda bulungi. N'omwanika ku kitanda? Yes. Gwamwanikako? Kwegamba tomukkiriza treatment nga ya VVIP? Simukkiriza ku baana abaafuuse baby. Nemuteeka bulungi ku kitanda n'ensooka nemukamu ka stretching. Tekaliwo ka stretching? Ka stretching kuba kugogola kukola ki? Kugolola mubiri. Obwongo okubuleetera nti ogenda kukola massage. Okiteeka mu bwongo nti ogenda kukola massage. Wemaliriza n'enteekako oil bulungi. Nange neeteekako. Olwo lwonna ebyo byonna tuli mu birthday suit. Tuba tetweta buli omu aba. Abeera mu ngoye. Buli omu aba naked. Nti kyekyo birthday suit. Birthday suit tomugimanyi? Babazaalira mu ngoye eyo gye bayita birthday suit. Tetugimanyi. Okay. Wemma ne slidinga bulungi. Oslidinga kwa?
ku client nenslidinga bulungi nenkujjako bistress byonna kusooka mugongo. Lwaki osooka mugongo? Anti gye tutandikira. Lwaki tutandikira mu maaso n'omalira mu mugongo? Tutandikira mu mugongo n'omala n'okyuka bulungi ne guggwera eri ne tumaliriza eri. Bwe tumaliriza bulungi ka bode to bode ne muterako amazzi. Yes. Ate okusooka wasoose munaaza? Anti osooka n'onaabako omubiri gubeere fresh. Bwe tumaliriza bode to bode jjukira oil omumanyi. Oil omumanyi wa mmotoka? Oil jjukira engeri ensliding olina oteekako oil. Yes, kati cooking oil buto? No, oil wa massage. Massage alina oil waawe? Okay. Alina massage oil waaleeka. Jjukira client aba ne oil ng'olina omuteerako amazzi agookya omuteeko oil. Okay. Kakutawaanya kwata kati. Baaba kati kyatunyonnyola kantu katabusi. Kaagala tukola ki? Kankatereeza. Obadde okyanyumiza. Kati gwe bode to bode oli kafulu? Yes, ndi kafulu ngera wogambye. Omumaze mu bbanga ki wakola bode to bode? Myaka 2. So kati oli bw'ajja wano ng'ayagala kukola ka bode to bode? Ajja buzi wa Fever. Ku Gadakom Hot Spa. So olina birungi byofunyeeko mugundi? Omalaiza bwe nagamba kati abo tebalina na ssente ze bafuna, tebalina bulamu buli awo bali kati kambuuze bw'osobera ewantu ewatakola nga tofunyeewo birungi temuba mumanya buli kirungi kiri ku Gadakom. Olimba buli kimu. Challenges zizofuna ng'okola body to body kuba ndabamu awo omuntu ng'agamba lwaki asooka mu mugongo n'asembyayo mu maaso? Olinamu kati omu client embeera weeteguka? Embeera weeteguka? Amasannyalaze we gamukuba? Ate ng'eteguka batya? Amasannyalaze we gamukuba? Watu gasootinga. Okay. Naye nga ye kyabamanya bode to bode yabamuleese kurelaxinga mind ye mubeera mu bode to bode massage. Okay. Ebintu ebyo abantu bagamba ebintu bino bibeeramu appending bode to bode ezo. Ebyo abo bamanyi bye boogera. Nkasokoleke ebintu bye boogera ku by'amassage obiwulira? Mbiwulira. Kyokka okimanyi nti batuvuma emakindi bagamba makindi abaana boonoonefu abawala biki buli waita massage biki anaabo. Iffe wano ku Gadakom twajja kujjanjaba balwadde baffe. Temuli ku birala? Tetuli ku birala. Kati abantu bye boogerako ki eyo? Bye boogera bajje bagezese Gadakom. Bajja kakasa nti byo bibeera eyo naye wano professionalism. Yes, tuli professional. Yekulembera n'omanya nti kakati singa bode to bode kigayi kiri awo n'ekiddemu kitudde awo bigamba ffenna twagala bode to bode osooka ani? Sooka musajja. Sooka musajja. Ng'omukazi akoze eki? Omukazi? Sooka musajja ne mumaliriza omukazi n'asembayo. Nga omukazi akoze eki? Lujja tuwulira ladies first. Omukazi aba akoze eki? Omukazi taba talina kyankoze naye jjukira omusajja tumuteekako nnyo ki amaanyi naye n'omukazi mwangu nnyo. Ate balimanyi omukazi ye muzibu aliko obusozi mu maaso aliko obusozi emabega. Busozi ki? Ati mutumbira mu maaso n'emabega ate omusajja ali flat kati. Obwo obusozi bwangu naye oli omusajja yeetaaga maanyi. Kale kwata wano kinga toteredde enviiri wakoze z'aba Nigeria? Z'Abakongo. Bako oli mu Kongo? Nyako isanga because I like them. Kyenjogera yogerera mu nnyindo oba byekoze? Mwijje njagala okwogera. Bw'oyagala naye kusooka si we wali wakyuka bukyusi. Yes. Aya kale oli otya? Bulungi.
Gamba ndi bulungi. Ndi bulungi. Okay. Bugada ko mwego gisanze otya? Si bubi. Ekolera. Yeah. Ekintu kitambula kitya? Bulungi. So kompe mu kutubuuza awo katini. Bundi kimasaji gosinga okwagala kwangu. Swedish. Oyagala nnyo ka Swedish. Okamanyi? Yeah. Osobola okanyonnyola omuntu. Yeah. Aliyo n'asiima n'ajja nga agiridde gwe mukole ka Swedish. Yeah. Fumita emboozi. Like Swedish. Bw'oba okola Swedish era bw'otyo bw'oyogera ng'oli eri. Olina okwogera bulungi ne client. Agenda okuvaawo nagamba omwana yeeyisa bulungi amanye okwogera bulungi n'abantu. Swedish. Like oba yalinga addiriranga gundi erotic. Kubanga Swedish neetabeera wamanya aba medium massage. Abeera just naye wampola. Slowly. Tabeera wa Slow. Yeah. That's how I want to talk. Bw'oyagala okwogera. Yeah. Kati ogundi oyo massage gwe tuyita Swedish. Kati kola bw'oti agenda kola? Kati tu exchanging onaaveewo oli addewo. Ate olaga wa maama. Otobayaga kati n'omulala bajje babiri. Soka wona waatuula. Waliwo ekirala omulala ajje wano. Okay. Obadde onnyinyonnyola. Swedish medium massage. Massage ow'empolampola nga si nnyo naye nga si mpola nnyo nga bwe baakunnyonnyodde nti erotic. Omukolampola kale jesse ajja ngaze kukakkanya ku birowoozo. Sometimes ave akooye alina ebimusumbuye. Ajjako wano ne tumukola ka Swedish mpola agenda okuvaawo like nga n'ebirowoozo biweddewo. That is it. Nindowooza bakwettanira nnyo lyasooka kulyamujogera nagamba Katonda anzise. Yes. Yeah. N'omukola mpola. Ogambye otya? Mpola. Mu Luzungu n'ogamba otya? Slowly. Okay. Gwe omumaze mu bbanga ki ng'okola Swedish? Mwaka gumu. Yakukyusiza eddoboozi? Yeah. Okay. Kati client omuyisa otya? Omanyi ne client service nayo nnungi nnyo. Omuntu oyinza omutandika off nga yakakulaba oba nga wakatandika okukola naye nga tonaana kumukwatako. Client azze alonze gwe omupreparing otya? Omuteekateeka otya okugenda kuba manya nti kati agenda kukola ekintu ekirungi? Let me explain for you about this. Ffe wano kugenda ku hot spa. Okay. Ekisooka we respect one another. Abaclient baffe tubawa ekitiibwa oba zaata oba atya tumuwa ekitiibwa. Wajja tumwaniriza bulungi ne tumutwala mu luumu. Abanga agambye nti njagala oyo omuwala ankoleko Swedish. Omutwala mu luumu n'omubuuzaako n'omutegekera amazzi. But you first ask ogenda kunaaba warm water, cold water. Wagamba warm, put warm water. Wagamba cold, yes, we use cold water. Wanaabako then nomala omunaazaako bulungi ng'omusimulako ne katawel nga then like ng'omujjako amazzi omubiri. Then ng'omugamba neebaka ku buliri n'omugamba just relax. Relaxing. Then weeyebaka ku buliri n'otandika omukolako massage mpola. Then omaliza omukolako massage muwe warm water because I know gundi oil tavaako na cold water. Yeah, tavaako bulungi na cold water. Ayina kubeera warm water. Gundi oil oyo okuvaako bulungi. Then omaliriza ng'omuwa amazzi ng'agenda bulungi mu kiyigo ng'omukuutako. Yes, buno gloves buno obunaaba oil asobole omuvaako bulungi agende ng'anyirira nga we yazze. Yeah. Okay. Kati nkuwadde omusajja n'omukazi. Obaka aliwa? Musajja. Nimwe abakazi babakola ki? Lwaki tusooka mukazi? Right, sooka mukazi. Oba lwaki tokola ku mukazi?
I think that's yeah. Omusajja era nga bagambye tubateekako like amaanyi bulungi. Abakazi abasinga kuba nze mba mukazi munne abatayagala mumalireko nnyo budde, aba ayagala nga byamangu mangu, but omusajja ye aba ayagala n'omuwa time bulungi. Bayagala n'omuwa time bulungi ogenda omuvaako nga naye asiimye. But era nsuubira that omukazi aba ayagala musajja aba tayagala mukazi. Abasinga baba baagala abasajja be baba bakolako kati kati nze omukazi era aba tanneetaaga nnyo mu ekyo. Batakwetaaga nnyo. Naye ng'ebyogerwa eyo biwulira ku bawala b'amasaagi? Biwulira. Bikuyisa bitya? Si bulungi. Bugambo ki bw'oyinza obbagamba abo aboogera abalowooza nti mukola birala? Wano ku Gadacom Hotspur. Ekisooka ffe tumanyi like oba ozze wano ku Gadacom Hotspur ng'ozze kukola massage. Abeera massage because abamu bagamba ne bwe tubeera ku live abamu bagamba mwogere ekituufu massage mukola ki mwetundirayo, but that is not. Bimanye ate biba bivubuka ebyo ebiguze buddata bw'ebitaano. Yeah. But ffe wano ku Gadacom Hotspur ekiba kikuleese oyagala massage, yes tukola massage. Osaana okujja ne mukazi wo ne tubakolako bulungi. Tetusosoola oba mukazi oba musajja jangu because wanira massage spa zibanga ddwaliro. I think that omenye sijja ntukoleko massage. Bayite. Yes, mujje tubakoleko wano massage. Bayite. Yes, zibeera ssente ntono nnyo. Yangu tukoleko massage ogenda kuvaawo ng'osiimye. N'ekirala kye nandyagadde obbagamba. Bagambe. Ffe wano ku Gadacom Hotspur. Tetwetundirawo because abasinga nkimanyi ojja laba video eno ogambe nedda obwana bwetunda. No, tukola massage bannange. Tukola massage. Yes. Enviri z'abakongo. By the way, nziggyemu ebintu bingi. Mukugeza? Like nsasulirako ne bato bange school fees. Olina b'oweerera? Yeah. Gw'olina ebyaka emeka aweererawo? 20. Only? Yeah. Oli muto oli mukulu? Ndi mukulu because ndi mu myaka egyefu nga nasussa 18. Yeah. Olabira abato bo nga bameka? Bali babiri, muwala na mulenzi. Kale. N'osibako n'ekiviiri? Yes, nesibako n'enviiri. Embulako ne iPhone. I know. Alla, kale tujja kukomawo tubuulire ebisingawo. Tuula bulungi bw'oti. Oli otya? Bulungi mpozi. Ku lowoozi kabadde ki? Tewali kikabaddeko. Bw'otyo bw'oyogera? Okay. Oli otya? Ne bulungi mpozi. Nange ndi bulungi. Kinga oyogera otemereza. Kiki? Tadde obeezikira? Ndaba otemereza ku speed bw'otyo okwata nseenene. Kati kiri kitya? Oli bulungi. Sooka onyumize Gadacom mu kiri kitya? Birungi byokka by'olinawo. Gwe sooka omubulire massage ki gw'osinga okukola? Oli wa Swedish? Lwaki muna muli kwetanira nnyo Swedish? Gw'osinga okumanya. Kasooka omubulire omuntu ayagala Swedish azze wano akunoonyeza biki by'aba asuubira omutandika otya omukola otya omuntu agamba ati kati let me choose Gadacom kuva ku lwendabye vidiyo eno. Gwe tebasitukasituka batyo mu kamera batiize. Nyumiza. Gadacom cyane tukolako ka massage bulungi. Nti wajja kwata bulungi n'omutwala mu ruumu. Mugamba nkujjamu ku ngoye oba weeyambulemu engoye. Omu option eyo. Kati mbwa kyetandiyagadde bajambule. Tell me. Mugamba nti mwambule ng'omwambula. Naye bannange temwetegereza nnyo kaatuule. Mugamba nti mwambule ng'omwambula. Omugamba ogenda sooka nabako oba nsooka kukoleko massage olyokko naawe. Kati awo tomunaaza? Ye naaza? Oba ne munaaza. Oba n'omunaaza. Gwe kakeya nga kabode. Tumaliriza. Ne mutwala kule netandika omukolako mpola.
paka womutuusa 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 womumaliriza womumaliriza. Okay. Awo tumaliriza era nziramu omunaazaako. Noddamu n'omunaazaako. Kati omuntu anaaba emirundi bano basaagala kunaaba bajje. Era oba olina omugamba anaabe kuba tosobola mukolako nga tannanaaba. Ekitegeeza masaji eno omuntu alina kusooka kunaaba badde sikimanyi. Bwe tulina n'omusajja akolako masaji. Waliwo omusajja akolako masaji? Akola ku bakazi masaji bulungi. Aliwo omusajja? Ojja mulaba. Nja kumulaba naye mujja mumpa ambuulire. Yambulire yeefuga atya. Tuyinza okuba nga obwana bw'akafere obutaayeeyo mulimu obubwe. Nga tugebeera tugambe bannange. Okay, kale. Musooke ku ggwe. Oli otya? Oli bulungi. Bitambula bitya? Si bibi. Godako mwegamba ki? Godako omulungi. Nungi. Ebintu bibuwa. Gwosinga kwagala ka massage. Deep tissue. Nawe oli wa deep tissue? Soko nyonyeka deep tissue ako. Omuntu ajje nga alonda ggwe. Nze nsinga kwagala deep tissue kubanga omuntu wajja n'angamba nti mpulira obulumi, ennyingo zinnuma, omubiri gunnuma, oba atambudde nnyo akooye, omubiri ogwo ngunyiga. Abali mu kamera bajja kutya. Tula bulungi. Olagewa. Wano nkwano tula bulungi. Anti kale. Nzo maliza ngo kubya abana ebifaananyi. Kuda ngoli kugundi otudde mama chokola tulina kabina. Kantu ngakakalubanyi. Omuntu wajja nga omubiri gumuluma like nga bano aba travelinga akooye nnyo awulira omugongo gumuluma, amagulu, abantu bwe batyo mba nsobola omunyiga obwo bulumi ne bugenda. Deep tissue omuntu ng'aluma omubiri mba nsobola omukolako aba hard. Takubandulo. Omunyiga ekisaanidde. Kati omuntu omutupeyalinga otya before okuyingira massage room kuba ekyo kintu kikulu. Kuleja gamba deep tissue oluvwe nongwako bugwi omuntu omutupeyalinga otya? Kira nti wajja n'akyuzinga agenda omukolako. Kati gwamba alonze ggwe. Mukwata bulungi ne mutwala mu room kuba room ziba ntegeke. Bwe mutuusa mu room mubuuza oba agenda kunaaba ku mazzi agabuguma oba aganyogoga. Aba ayagala gabuguma nengategeka. N'anaabako nsobola omunaaza baba batayagala munaaza neyinaaza. Era kati omuntu gw'ogenda onyiga aba ayagala omunaaza. Kati bwe mmala omunaaza tawero tuba nayo nemusiimulako ag'amazzi. Gw'omusiimuula? Mpozi nga tayagala. Mmala omusiimuulako ne mugamba ekyokukola kiba neyeevuunika netandika omukolako. Kati deep tissue ayinza okutwala essaawa nga mmeka oba eddakiika mmeka omuntu omukolako? Deep tissue kisinziira omuntu obulumi bw'alina. Kuba mulimu oli ayinza okuba nga okuva wansi okutuuka waggulu alumwa. Nemubaamu agamba nti nze omugongo gwe gusinga okuluma. Bw'aba nga omugongo gwe gusinga okuluma era eno wansi wayinza okwanguyira like omugongo n'abeera gw'osimbako ennyo essira. Osooka mubuuza nti wa wasinga okuluma. Ne waaba nga yenna alumwa like kiyinza otwala 2 hours oba 1.5. Ekitegeeza omuntu mumuwa time. Tumuwa time. Sembeke ne kaggwayo bulungi. Gwe tokola body to body? Mukola singa kiraya nti aba gw'ayagala ng'akyuzinza. Nawe omusobola? Kuba mumanyi. Omumanyi bulungi. Kati gwe noona naasinga mu competing? Buli omu wano ali profession. Cause ffenna tuli batendeke. Abatendese bulungi. Okay. Kale maama oli otya? Oli bulungi. Bangambye oli musoka? Kikusese ekyo. Omuntu oyagala tribe yo? Njagala. Kitegedde ekintu ekyo. Kakati wajja otya mu massage spa? Sebe ebyo nga biwanga. Biyimpa yemu kati. Nanoonyereza ku Google. Nga wabisoma
wagwambi gwe wayigira nabisomako ate mbiruddemu. Omaze ebbanga ki? Like myaka ebiri n'ekitundu gwokola massage. Yes, sir. So kyokola okitegeera. Ebisoga wali omukozeeko naye abo tebasobola okukusumbuula. Wali omukozeeko? Nedda. Omukoledde Kampala? Yes, sir. Hey, ebisoga wavaayo ddi? Ovanga ndi musimu yake. Kati massage wamusomera mu class ki? Simusomye nti bana musomera mu class. Ne just nina mukwano gwange alina spa ate byasomesa. Oh, asomesa. Yes, sir. Kati lwaki wakyuzinga Wagadako? Like najiwulirako story simbi. Noga wakujjowa. Kati gwe kamassage kyakasinga okuwoomera? Akasinga okumpoomera Kerotic. Oyakanyo Kerotic? Ko nkaagala. Kamuke kamukono okola otya olwo? Kerotic in case client wabaze. Nagamba njagala oyo omuwala mukwatako nemutwala munomu nemuteekateeka nemutwalako mu kiigo nagenda nanaaba nemusiimulako bulungi neyebaka ku buli netutandikako massage. Kerotic kafaanana kati ako olwomwebasiza ku buli Kerotic like omuntu wabanga alina stress munyiga mpola like kale eringa romance. Ekyo gigisa erotic? Yes. Kalinga ka romance. Kale otekamuko ka feeling. Kitegeera. Okulaga client chokola okola ki? Okimanyi ate okimwagazisa. Yes. Munyiga mpola ka stress akalina nekamuvaako. Okay. Ebyogerwa byo biwulira kuba kati okola Kerotic ate kati abantu bagamba kati oyo kirabika. Abakazi bagamba mubamalidde abasajja tebakyabeera waka babeera mu zi massage. Abavubuka tebakyagala kuwasa abeera mu massage. Byaboogerako biwuli? Mbiwulira ssebo. Okwamba wookyawo. Awo sina kyengenda kwogera kyamaanyi. Yogera ekyobonafu. Naye waneeno okugadda ku hotspot. Yes. Nze kyenyinza obbagamba kyebalowooza ku spas endala tekiri waneeno. Muli professional Nnyo. Nze kyenyinza obbagamba. Yes, sir. Okay. Kakati kino ekibuuzo kirigenda eri mwenna wano. Ebiseera bisinga wabeera abawala nga bangi. Wabeerawo competition okwebba oli anoonya kapaleketa kalaba oli yakambadde kamulabikidde bulungi sente zibula competition masimu biki wano ndaba you kind of a family kiri kitya ntandikire ku kiri kitya kati oyina nakuba gundi do mu mother w'abantu banga lyobazeewo oba kumaakuma otya bantu. Anchobo manya tetwebba. Yes, tetwebba. Buli omu amanya. Empisa ziri zitya emumwe. Empisa nnungi nnyo. Tewali akwata ku ya banne. Tewali kweroga. Tewali banna. Ebintu biri mu public kati osekerera ekyokweroga kati speaker wa parliament omumanyi. Yani. Ono gwe bajjeeko nze gwe bataddeko simumanyi. Ono omusajja gwe bataddeko. Kati ali mu kukaba agamba eddogo mu office yasanzeemu eddogo. Kyobumanya wano tewali byakweroga. Enneeyisa eri okay. Yes, enneeyisa eri okay. Tukwatagana ffenna. Mukwatagana. Singa ba client oli ajja n'alondwa ono oba ono emirundi ng'etaano gwe nga tebakolonze toyinza okumeramu akasajja. Nedda manya nti olwaleero si lwange. Yes. Nenindo olw'enkya. Awo ogendera mu nsaasi. Ate kati ensaasi zaaki nga oli aba mulwadde. Andi alonde ggwe. Ate oli aba mulwadde jjukira ffe wano batusasula mwezi kati oba bannonze oba tebannonze manya omwezi gwange gyeguli. Ng'otula ng'oli emmere y'abandi paka. Mungu aba ageze. Oguddako gwe tebakufulumya nju. Tebasobola. Gwe bangamba ebintu by'abawala mumbeeramu okwerogaloga. Wano tetubikola. Mukola ki? Just kani
wano bw'ojja wano basooka kuyigiriza empisa. Bw'ojja nga kale bw'ojja ng'oyinamu omutima omubi wano tokolawo bakugoberawo. Kati oba olina okujja wano eno ng'olina empisa omutima omubi nga toguyina wano okola n'emyaka nga 5 ekusangawo wano eno. Emyaka 5 gikusangawo ng'okyaliwo ku mpisa z'oba oyina. Mpozi wagambe lwagwanga ki? Munyankole. Oh baba guno oli Munyankole? Oli embizi? Wangi? Nako nkalya. Olya? Tukule bali embizi. Nkalya. Nadesi kimanyi tyo. Gwe oli otya? Bulungi. Gwe bagamba wano bawala bwe babeera tewabulamize. Nedda mukwano. Bwana ekyemize kiri kitya? Tetulina mize mibi. Temuli mu kwerumaaluma? Nedda mukwano. Temuli mu kulwanira ba clients? Nedda. Wali ozikuseeko nekayo nga togiraba? Nedda. Ongo olya mutandika kebera omukuumu. Nedda. Kandabe yajambadde leero. Nedda mukama wange. Bano biri okke? Biri okke. Temuli mumize mibi? Kati gwolina muze ekyomubi? Omuze gwe nnina. Kale nsi like oba I judge mikono gyange like okutiizinga mbyagala nnyo. Wana nani ayagala nnyo kwambala mpale wano mwenna? Ndowooza nti zakola ki? baye lwaki obuuza nti noba nze siddangakawo nenoonya empale zange? Lwaki? Obeera bute? Naza kutambuliramu ate nga zitambulira like nga ate sitambula tambula. Akasente okalyamu chipusi empale. Soko imuko abantu bawe ka 360. Soko imuko bawemu. Batubakandi bawemu ka 360. Soko imuke. Imuka. Aha, chuka. Bannange zo yimirirawo yoyo ewamwe gwe mujega munonya tuula nonyenyanyenyeza luli abantu baŋŋamba baagala kulabako ng'oyimiridde gwe mu komenti balageeko. Simanyi olina magoye? Oli muyindi? Wangi maama oyina muze ekyomubi? Toyina muze mubi? Kyogamba oli 100%. Toyina muze mubi yadde? Kimukama abantu balabeko. Check what your mama gave you. Andangi. Namwe mujje bakoleko wano nze mbawadde gundi niki nti abantu bwe bali wano basobola okukola. Mpozi wagambe Munyankole. Kale muka. Bagende beyond yakasirike wazinzi balabe bibiri wasi. Wow. Hey. Okay. Kodi gwe muze ekyo mubi gwolina mu banno? Nze siyina muze mubi. Kugambye wano tebakkirizawo omuntu ayina omuze omubi. Tebakkiriza okuleka oli eka gwalina bwe bakkiriza. Ogwaki oba obutambala empale? Bw'oyambala? Nze nyambala. Okay. Otya empewo okufuuwa n'enfuufu okugenda mu katogo? Okay. Temiriamu abantu bagire balabemu. Kano wakalimu ku mukolo gwani? Wakalimu ku mukolo gwani? Sika mukolo. Wali mperekeze? Just want to be smart. Muba smart. Yes. Okay. Leta kwatire ko yimuka muko. Pozi gwagambe musoga? Yes. Abantu balaga omusoga kikyalina.
Ako wakagula idinda. Wakagula idinda. Kaliko ekimuli ekimyufu. Okay, tuli kugala ko mu Hotspur Makindye wotuuka kupaka last emabika waayo ekyo ekikuba ekivaako nga agenda ku church ojja kulaba gada ko mwawo jangu bakukoleko bakunyigenye. That's how we've been. Come for any massage. You've heard from receptionist ababuulidde type za massage ze balina, ababuulidde abalagidde direction yomulina okuyita, ababuulidde treatment erina okukolebwako, duration, sente, muwulidde receptionist agambe balina bakola mobile, you home but you want to be worked on kuva waka woli basobola okujja. They work 24/7. Owulidde agambe bakola za house party wano, you can come ne bakoma mu house party yaabwe. I think ndoza bakiteeka ku social media. I'll ask. Owulidde bakola ku bakazi abavuuka weebali ndoza amasanze bagenze ku duty mobile. So a lot happens. Bagambe bo bali profession. What you ask is what you get. What you pay for, service eba yeyo. So mubadde balabe balungi mwebale kubanga mubadde mulaba The Truth Media. Bye bye.